DNA kwegamba yajja buzi ebimu byekola kwegamba nga bomanyi tekinologi naki naye ffe ng'Abaganda twalina engeri yaffe naddala okwalula ebintu bingi. DNA yaffe ey'Abaganda ng'oli ajja buzi n'atunulira engalo oba ebigere naga nti oyo mwana waffe oli nti oyo si waffe. Eddoboozi lyokka omuntu ayinza okuba emiryango nga ayogera ali mmanja oba mu kisenge naga mbadde nga matovu yayogera ono omwana ng'afa, ebintu bwe bityo. Kaakati waliwo n'okufaanana abantu, waliwo abazungu ng'afaanana omuddugavu, structure yonna ne face ng'olaba ekyo kiri awo. Naye kati omuntu bakadde baffe abo balinanga abaana, naye abaana abo nga bagamba tolina bw'oveeyo n'oga nti oyo omwana si wuwo oba kiki, bireeta bintu by'amaanyi nnyo. Kati ate ekirala bw'obanga obadde n'abaana abo nga gwe obakuza, kwegamba omwana n'akula ng'amanyi nti gwe taata we ate naawe omanyi nti oki mwana we, kwegamba wabaawo oluganda olwo ne luba nga ate olwalubuluzaamu oluusi tekikola tekinyuma. Kati bwe tuddayo bwa muganda waffe Paulo Kafeero kwegamba nakyogerako era ne ŋŋamba nti kyakola bubi nnyo okuziikula munnaffe oyo ne bamugja kwegamba mu ngeri ye mu kuwummula kwe ate ne bamutataganya ati bajjeyo. Kirina engeri gyekitali ku sayidi endala abalaba kirungi, naye ate sayidi eno omuntu bw'aba awummudde kujjawo nga mufunye kizibu nti mwagala kujjawo malaalo oba baatundawo mugajjewo olidde mutwala awalala, naye nti ate kuteeka kunoonya ku DNA oluusi bambi kirina engeri gye kireetamu obuzibu n'abantu ng'abantu. Abantu tebayinza kyerabira naye tekiwa kifaananyi kirungi. Kwegamba tuli awo bano abalala gye bali abakiwagira naffe abatakiwagira weetuli, naye kuleeta kakati tolaba kati toyinza kumanya ani anaayamba ani. Omwana mukuze naye ayinza okufuna ssente naye ng'amanya bano baganda be, naye ate oluganda olwo oluusi olukola ki okujjako kati mwajjamu ebyenfuna. Abantu baagala nnyo okuba nti kaakati tukole bwe tuti tufune tulaba ng'omuntu famire ezimu taata afa kaakati olinaga nti ffe tugabane ebintu buli omu alina akole oba tutunde kati mubanga abalinda taata wammwe oba maama affe mugabane, so nga mwandibadde wamu kubanga abantu baba bamanyi nti abo baana ba gundi era oyo wa gundi. Naye bino ebyensi kyova olaba nga abantu bagujubana naye teri agenda na bintu. Kakati ebyo Kafeero yabikola naye yabireka, kakati naawe gwabikayanira naawe ojja bireka. Kale nze ndowooza obukakamu bandibadde abantu bakola ki tubeera bakakamu, naye waliwo endowooza ezibeera nti abantu omuntu ye yayonooneka yalowooza nti kakati ebyaleero olwo abifunye olwo biwedde. Nedda, olugendo lw'ensi luba luwanvu. Kale sayidi eyo nze gyendi mba siwagira nnyo bintu ebyo. Minisita yakikola mukwano gwange naye siyinza mugamba nti kiki naye yaliko pressure naki, naye nze ndaba tetwandituuseeyo. Kati omuyimbi kati tuyimba ennyimba kyova olaba nga olyaga nti enjogezi etuuka nannyini ki nannyinimu ku muze. Kati ffe tuyimba ennyimba naye Katonda ye yakikola, ffe tuyimba obanga omulaguzi kwegawire okuyimba abamu ayomba naga kasajja ako kamaze kulaba oba omukyala n'ayomba naye gwe nga ekintu kyakujjira. Kati ennyimba ze tuyimba ffe abamu oyimba
mu bufunze naye nga ekintu kigazi kwegamba omuntu nafuna omuzungu kyayita imagination. Kati senga nyimba oluyimba kakati bwe nyimba oba nantongo biki amaaso biki kakati olyagandi ono yamaze kulaba ono kuba byayimbye byonna ono omukyala byalina oba tuyimba bintu bingi yinza okimba omusajja omukodo naye nga oli ayinza gandi niye omusajja oyo yamaze kumanya nedda kwega oyimba ekintu omuntu n'omuwa ekifaananyi kakati ekifaananyi ekyo nekiba nga olinga eyakira kyonga kyoyimbye n'afumintiriza n'alaba kyogamba naye si kuyimba bintu biri chipu naye ekyo kiva ku talent. Abantu abamu tebalina talent naye beekakamu bwekasi oluusi kunoonya ssente naye nga talina talent. Katolaba omupiira ogwo ogulaba buli muntu asobola okugusamba naye guliko ebintu bingi ne music bwatyo bwali oyo ayinza okugegenya oluyimba mbejja oluyimba lwo oli n'alukola ki n'alugegenya n'olowooza ni mbejja yayimba ate omulala n'alugegenya naye n'omugabo sirika okiyiiya kwegamba nga kyanjawulo nga tekifaananafaanana. Kati ngaawo kati ffe nga nze ne musajja mukulu siyinza kuyimba luyimba nti mbejja nkwagala nnyo era mbejja bw'oba toliiwo seebaka mba nnimba